Buli lukya mu ggwanga wabeerawo omuntu oba abantu abagobwa ku ttaka naye nga kino okusinga kiva ku bbula ly'amawulire agakwatagana ne mu bitundu bye bawangaaliramu era nga kino kireese bangi mu maziga. Kino kye kiwalirizza minisitule y'ebyettaka n'okuteekerateekera ebibuga okuvaayo okwongera okumanyisa abantu ku ki ekirina okukolebwa okutaasa embeera eno. Okusinziira ku mwogezi wa minisitule eno Dennis Obo, bataddewo sabbiiti nnamba mu Kampala abantu mwe bagenda okuba nga bakabeera ebyapa byabwe ebya buli kika n'abo abatalina byapa naye nga baagala okumanya balandiroodi baabwe. Anti batusibako wano ne bagamba nti bwe twali tukola ebyapa ebyo twassaako amannya gaffe ne tujjako amannya g'abannannyini. Kati guno gwe mukisa buli alina ekyapa jangu okebezeeko akasente ddala ekyapa kye twateeka mu kompyuta kikyapa kyo. Ekyokubiri, abasenze abatamanyi balandiroodi baabwe tulaba abantu bana be bajja tetumanyi nannyini jangu saabisi ya bwereere komishona ow'ebyettaka amaze okuyinza nti teri muntu yenna anaasasula ssente. Kyolina okukola kwe kujja ne buloko ne ploti fe tujja kukubira nannyini omutuufu tukuwe n'endagiriro n'essimu ye. Kino bulijjo kikolebwa ng'olina okuwaayo akasente mu minisitule naye ku luno kigenda kuba kya bwereere. Oba ategeezezza nti abantu banaakola kino baakwongera okukendeeza ku babadde bagobwa oluusi nga tebamanyi wa kutandikira. Uganda kati tulina eyo gye bayita land information system, ebintu byonna ebyapa entobazi ebibira enguudo byonna tubitadde mu sisitimu eno nti kati omuntu ne waabanga azze ng'alimbye nti njagala kyapa mu kitundu kino nga tumanyi bulungi nti butobazi bwe bituuka mu land information system eraga bulungi era n'ekifaananyi kiba kiraga nti mu butuufu ono bwe bamuwadde kino ekyapa kiri mu lutobazi. Kino bulijjo kikolebwa ng'olina okuwaayo akasente mu minisitule naye ku luno kigenda kuba kya bwereere. Oba ategeezezza nti abantu banaakola kino baakwongera okukendeeza ku babadde bagobwa oluusi nga tebamanyi wa kutandikira. Mu lusiisira luno abantu baakwongera n'okuyiga ku by'ekyapa mu ngalo kubanga abamu badde tebamanyi nti gavumenti ya wakati ekolaganira wamu n'Obwakabaka ku nsonga eno. Kyapa mu ngalo tugenda kumanya yo etambula yo ng'aba Buganda bo ebakoledde abantu bakkiriziganya nayo waliyo kyetuyinza okukiyigamu kyetusobola okutwala mu maaso. Mu sabbiiti eno ennamba abantu baakwongera okumanya emigaso gye bayinza okukozesa ettaka newankubadde nga ttono. Ekyolusiisira luno kijjidde mu kiseera nga gavumenti ejaguza emyaka 20 bukyanga etteeka erikwatagana ku ttaka liyisibwa mu mwaka gwa 1998. Chris Malimu Semakola, BBS Refina, Gambuuze.